بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi kabuba obukendeevu bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah waffe subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna amala. oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda era atugabirira. olwoyo Allah subhanahu wa ta'ala atatuleka kubeera mu nsi muno kulya butaala, atatuleka kubeera mu duniya kukoleramu byokka bitusanyusa byetwagala, wabula Allah subhanahu wa ta'ala amalana yatulagira okubeera nga tumusinza, nga n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwayagala tumusinzeemu kweko okwokubeera nga nuwahiduhu, nga tumwawula wala nushiriku bihi shay'an, era twegendereze era twewale okubeerako ekintu kyonna kyetumugattako. yenna alibeera mu nsi muno nasinza Allah subhanahu wa ta'ala nga musinza yekka nga tamugattako kintu kyonna, akimanye nti ali ku kkubo erimutuusa eri Allah we nga musiimye. saate awangalira mu duniya muno, awangalira mu nsi muno, wa huwa yushiriku billah, nga alimu abo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. akimanye nti embeera gy'aliko temutuusa eri Allah we nga musiimu, wabula egenda mumuviirako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibuhu, Allah abeere nga amubonereza adhaban shadida, ebibonerezo ebikakali, ebibonerezo ebituufu by'okubeera nga biruma, saate era si wakuva mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. kitegeeza nti omuddu oba omuntu yenna akubirizibwa okunoonya wamu n'okwekwata ku kkubo erimutuusa eri Allah we nga amusiimye, era erimutuusa eri okwesiima eri okuwona. yeewale yeesambe ekkubo erimutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala musunguwavu gyali era ng'agenda kubeera nga amubonereza. Ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala,
tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazise era akyatuwadde obulamu. Tetulema kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal muttaqina, atuteeke mu abo abamutya mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya, nga n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza okwekwata wamu n'okwenywereza kw'ebyo Allah byasiima, n'okwesamba n'okwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatasiima. Faayo obeere mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo by'oyogera wamu n'ebikolwa mwana wattu by'okola. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okusiima wamu n'okwebaza ebyengera bye ebingi byatugabira. Netumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atwongere aleme kubeera nga atukendeeza. Netumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire aleme kubeera nga atukendeeza. Mukkirize darusu yaffe ey'olwaleero tugenda gitandika ne hadithi zino bbiri nga zikwatagana ku mwezi guno ogwa Sha'ban gwe tulimu. Olwaleero kawungeezi ke tulimu bwe mba nga sibaze bubi kawungeezezza ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Sha'ban. Kitegeeza nti omwezi gwa Ramadani gulabika nga gusembedde. Hadithi esooka gye nagadde tubeere nga twejjukanya nayo ya maama waffe Aishata radiyallahu anha. Qalat, yagamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yalinga omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam yasum. Kitegeeza nti eno yali mbeera ye gye yakolanga olwaleero, gye yakolanga enkya, amakulu gye yaddingananga, gye yeenywerezangako alayhi salatu wassalam. Kana yasum, yalinga asiiba. Agamba nti hatta naquula, okutuusa lwe twagamba la yuftiru, tagenda kubeera nga asiibulukuka, amakulu taave ku byakubeera nga asiiba. Yatwalanga ebbanga eriwera alayhi salatu wassalam wa huwa yasuumu nga asiiba. Wa yuftiru, agamba ate n'asiibulukuka hatta naquula, okutuusa lwe twagamba la yasuumu, taddemu kubeera nga asiiba. Ekitegeeza nti alayhi salatu wassalam yatwalanga ekiseera nga asiibye ate n'atwala ekiseera nga takoze eki, nga tasiibye. Bw'atyo yali mbeera ye alayhi salatu wassalam okubeera nti bw'aba asiibye ate awummulamu. Era ekyo nno yakikola ate n'akikubiriza n'abasiraamu oba ne basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in okubeera nga nabo bakyekwatako, okubeera nti kale aba ayagadde okusiiba ng'awulira alina amaanyi asiibe okusiiba okwa nabiyullahi Daawuda alayhi salatu wassalam alladhi kana yasuumu yawman, oyo yali asiiba olunaku wa yuftiru yawman, n'asiibulukuka olunaku. Kitegeeza nti eyo yemu ku nsiiba ennungi omusiraamu gyakubirizibwa okubanga agyekwatako. Maama waffe Aisha radiyallahu anha yagenda mu maaso n'agamba nti wama raaitu rasulallah, salabako omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam istakmara siyama shahrin qattu illa ramadana, salabako omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam ng'asiiba omwezi gwonna ogujjudde ogutali gwa Ramadan. Kitegeeza nti omwezi gwokka nabbi sallallahu alayhi wasallama gwe yasiiba nga gujjudde gwali mwezi gwa Ramadan. Kitegeeza nti naffe abamugoberera kyetuteekeddwa okubeera nga tukola, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah agamba nti mulina ekyokulabirako ekirungi ku mubaka wange Muhammad alayhi salatu wassalam. Tukole ekyo kye yakola kyekyokubeera nti teyasiiba mwezi gujjudde okujjako ogwa Ramadan. N'agamba Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina, maama w'abakkiriza, yagamba nti wama ra'aytuhu, era saalaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama fi shahri akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Yagamba nti saamulabako mu mwezi gwe yasinga kuyitiriza kusiibiramu, omwezi gwe yatiriza okubanga asiibiramu ennyo, yagamba nga bwe namulaba ng'asiiba mu mwezi ogwa Sha'ban. Kitegeeza nti alayhi salatu wassalam omwezi gwe yasiiba nga gujjudde tugulabye gwa Ramadan, saate omwezi gwe yayitiriza okubeera ng'asiibiramu okusiiba okwa sunna gwe mwezi guno gwe tulimu ogwaki, omwezi ogwa Sha'ban, omwezi ogw'omunaana. Hadithi ey'okubiri yeyongera otujjirayo ensonga lwaki alayhi salatu wassalam yali mutivu wa kubeera ng'asiiba mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Hadithi ey'okubiri
eyokubiri eryesoose ebadde ya maama waffe Aisha radhiyallahu anha, ate eyokubiri eva ku sahaba ayitibwa Usama bun Zayd radhiyallahu anhu. Yagamba nti qultu ya Rasulallah, yeke nyini atunyumiza n'atugamba nti qultu ya Rasulallah, nagamba nti owange omubaka wa Allah, lam araka tasum min shahrin min shuhuri ma tasum sha'banan. Yamugamba nti owange omubaka wa Allah, sikulaba ng'oyitiriza okusiiba mu mwezi gwonna nga bwe nkulaba oyitiriza okusiiba mu mwezi ogwaki ogwa Sha'ban. Muno mulimu ekibuuzo, amugamba nti lwaki nkulaba ng'oyitiriza okusiiba mu mwezi gwa Sha'ban? Gwo gwanjawulo ki? Nkizo kyeguliko? Lwaki gwo oyitiriza okusiiba? Alayhi salatu wassalam n'amuwa ensonga zino. Esooka yamugamba nti dhaka shahru yaghfaru annaasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Yamugamba nti lwaki nze nsiiba mu mwezi ogwa Sha'ban? Olw'ensonga omwezi ogwo abantu bagayaalira nnyo ekiyitibwa okusiiba. Abantu baba bagayaavu nnyo, bagayaalirira okusiiba. Lwaki bagayaalirira okusiiba? Olw'ensonga omwezi guno ogwa Sha'ban bayina Rajab, guli wakati wa Rajab gwe twakavaamu, omwezi ogw'omusanvu, mwezi gwa muzizo, gusomesebwa, gukubirizibwa abantu okukoleramu ebirungi, era osangayo abasiibiddemu ennaku enjeru, abasiibiddemu Mande Lwakuna. So eyo yensonga lwaki ye alayhi salatu wasalamu yasiiba. N'agamba nti ate ekyokubiri, guli wakati maaso waliyo Ramadan, gwo guli wakati. Eno waliyo Rajab mwezi gwa muzizo, ate maaso waliyo mwezi gwaki gwa Ramadan. Kati aliko byakoledde mwezi gwa Rajab, olw'ensonga kimanyiddwa abantu lwe bava mu ibada ennene, buli bantu bava okukola ebirungi obasanga bafunayo akaseera ne balulakisinga ne bawummula. Naga nti awanka sita nva mu Rajab, ate ne Ramadan ekoze etya? Esembedde, naasibira mu mwezi ogwa Ramadan. Ne bagayaala alayhi salatu wassalam olw'okuba nti ye teyali mugayaavu, teyagala kubeera mugayaavu mu ngeri zonna. Yesu lwaki mwana wattu alayhi salatu wassalam omusanga nga asibidde mwezi ogwaki ogwa Sha'ban. Eyo no naawe osobola ogifuula ensonga nogasayala kubeera mugayaavu, kuba obugayaavu mwana wattu madhmuma shar'an, buvumirirwa, bugaanibwa mateeka ag'Obusiraamu, hatta ne bugaanibwa fi hayatina dunya, mu bulamu bwaffe obw'edduniya, era bugaanibwa abantu babuvumirira. Abantu tebeetaaga abantu bagayaavu. Kitegeeza nti Obusiraamu butukubiriza kubeera abantu abakakaalukana naddala mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tokoowa kubanga tomanyi mwana wattu lw'ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obeera mu Sha'ban muno n'orelakisinga n'ogayaalira okukola ebirungi nga osuubira nti onootuuka mu mwezi ogwa Ramadan, so nga tolina garanti, tolina bukakafu nti onootuuka mu mwezi ogwa Ramadan. Kitegeeza nti wetuwa mu guno tuyitirize okuba nga tukola. Ensonga endala gye yawa alayhi salatu wassalam lwaki yali asibira mu mwezi ogwa Sha'ban, yagamba nti omwezi ogwo wahuwa shahar, era gwe mwezi turfa'u fihi al-a'mar ila rabbil alamin. Yagamba nti gwe mwezi ogusitulirwamu emirimu gye tukola, emirimu egyo egyogerwako. Abalimu baatugamba nti emirimu egyo inna al-murada bil a'mal allati turfa'u ilayhi fi shahri Sha'bana hiya a'maru as-sana. Bagamba nti ekigendererwa mu mirimu gye yagamba alayhi salatu wassalam ejanjulwa egisitulwa mu mwezi guno ogwa Sha'ban, yagamba nti gye mirimu omuntu gy'akoze omwaka omulamba, okuva ku Sha'ban w'omwaka ogwaggwa paka ku Sha'ban w'omwaka guno, mwana wattu gwe mwaka mulamba. Kati emirimu egyo gyonna mwana wattu janjulwa ne gisitulwa ne gitwalibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi ogwa Sha'ban. Kati alayhi salatu wassalam olw'okuba yali akimanyi nti mwanjulirwamu emirimu ne gitwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti yagamba alayhi salatu wassalam, n'agamba nti ohibbu, nabwekyo nange njagala nnyo ayyurufa amali, emirimu gyange okwanjulwa, emirimu gyange okusitulwa, wa ana saim, nga nasiibye. Bw'abanga alayhi salatu wassalam yali ekyakyagala, kitegeeza nti ate gwe okyagala nnyo era okyetaaga nnyo okusinga ye bwe yali akyetaaga. Nange nkyetaaga nnyo, n'omusiraamu yenna ekyakyetaaga. Kitegeeza tukubirizibwa okusiibirako mwezi guno ogwa Sha'ban. Siibamu ennaku z'osobodde. Bw'oba osiibyeyo Mande Lwakuna, alhamdulillah. Bw'oba osiibyeyo ayyamul biid, ennaku enjeru, masha Allah. Bw'oba osobodde okusukako ku ezo n'oyongeramu, tewali mutawaana mu mwezi guno ogwa Sha'ban.
emu ku ibada ekubirizibwa omuntu okubeera nga agiyitiriza kwe kubeera nga asiibirako mu mwezi ogwa Shaaban. Pozi n'ekirala omuntu kyasaana okumanya ku mwezi gwa Shaaban, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha ntasafa Shaaban, omwezi gwa Shaaban bwe gujja ne gutuuka wakati ne gubeera mu nnaku 15, tegeeza nti okuva ku 16 okweyongerayo eno oda ye bwekolera. Yagamba alayhi salatu wassalam fala tasumu, temukola ki, temugenda mu maaso na kusiiba, illa okujjako akkirizibwa ogenda mu maaso n'okusiiba, illa rajul, okujjako omuntu yenna kaana yasuumu sawmahu, avudde emabega nga alina okusiba kwe kwakola ki, kwajja asiiba. Mathalan waliwo omusibi wa Mande n'olwokuna, sajja jjumbira bambi n'asiiba Mande n'olwokuna, n'osanga omala nga asiiba ennaku enjeru azijjingana buli mwezi, oyo yadde Shaaban atuuse wakati akkirizibwa ogenda mu maaso n'okukola ki, n'okubeera nga mwana wattu asiiba. N'omulala asiiba suyamu Daawuda, ensiiba ya Nabiyullahi Daawuda alayhi salatu wassalam, eyali asiiba olunaku n'alya olunaku. Mwana wattu oyo naye akkirizibwa era akubirizibwa okubeera nga agenda mu maaso n'okusiiba. Kati abagaanibwa beebo bonna ng'ebyokusiiba baabikomya mu kisiibo kiri ekyayita, nga Ramadhaani kuba kati essaawa zino kyekiriko, kyekyogerwa bannayise okikoze kituuse, tunatera okuyingira okusiiba. Wabaayo abaagala okwekyekinga, wabaayo abaagala ogakandabe oba nkyasobola. Kati abo alayhi salatu wassalamu baagaana, senga Shaaban abeera atuuse wakati, mwana wattu baziyizibwa okubeera mu abo abasiiba. N'ebyo mukkirize tubeere nga tukoma ku ebyo ebikwanana ku mwezi ogwa Shaaban, naye nga kitusinga okujja mu hadithi ezebbiri, kwe kubeera nti omuddu ayitiriza okubeera mu abo abasiibiramukko, wamu era akubirizibwa okwewala ekiyitibwa al-ghafura, obugayaavu mu ngeri yonna, wabula ayongeremu amaani. Ebyo nabikole wahuwa yaktad, ng'akoppa era ng'agoberera Rasulullah omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam. Eddakiika ezisigaddeyo entonotono mukkirize twongerezeeko ku musomo gwaffe ogugamba nti aqwalun wa af'alun, ebigambo wamu n'ebikolwa, waladati fiha ujurun azima, waliwo ebigambo n'ebikolwa tuzze tubisomako mpola mpola, ebyajjirako obujulizi, ebyajjirako mwana wattu empeera ennene, nga bagamba nti bw'okola ekikolwa kino kiriko bulungi mwana wattu bungi. Omulundi ogwayita twasemera nga tulaba ekikolwa namba 6, ekyenkaaga kitegeeza tuzze tulaba bingi. Bwe tutuukidde ku nkaaga yagamba omuwalimu nti namba 6 oba ekikolwa ekyenkaaga irudau zawjatu lizawjiha, ekimu ku bikolwa nga biriko empeera irudau zawjati, ye mukyalo okusiimya bbaawe. Irudau ye mukyalo okufaayo n'abeera mwetoowaze, n'abeera mugonvu eri bbaawe, n'amugondera, n'afaayo okuba nga amusiimya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam omwalimu yatweterawo hadithi 2, esooka yeeyo enjatiikirivu ennyo, nga alayhi salatu wassalamu agamba idha sallati almar'atu khamsaha, senga omukyala asaala esswala ze 5, omukyala senga afaayo ne yeekuuma n'asaala esswala ze 5. Ekyokubiri waswamati shaharaha, n'asiiba n'omwezi gwe ogwa Ramadan, yagamba nti wahassanat farujaha, n'akuuma n'obwereere bwe. N'ekyokuna yagamba nti wa ata'at bahariha, n'agamba nti wa ata'at zawjiha, n'agondera ne bbaawe. Yagamba nti qila laha, wakugambibwa udkhilu aljannata min ayi babi sha min abwabi aljannati sha shi'ti, agenda gambibwa ati yingira mulyango gw'ejjanna gw'okola ki, gw'oyagala. Kyeza ekyo kikolwa kya bbeeyi, naye ng'ekimu ku ebyo kwe kubeera nti afuddeyo n'agondera bbaawe. Mulembe guno muzibu ennaku zino, abakyala baafuuka mwana wattu bakiwa gye tebakyawulira. Omukyala mubeere bamateeka g'obusiraamu ge bamuteekako kwe kubeera nga tava waka okujjako ng'asoose kusaba bbaawe. Omukyala kwe kubeera nti talina gwakkiriza kukyala mu maka ga bbaawe illa biidhnihi, okujjako ng'asoose n'afuna mwana wattu olukusa okuva eri bbaawe. N'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, tagaba kintu kyonna mu maka okujjako ng'omwami asoose n'amuwa olukusa n'ebirala. Kati ebyo senga abeera abikoze era omukyala agondera bbaawe, mwana wattu nga tasusse nsalosalo za busiraamu, amugondera nga tasusse nsalosalo za busiraamu, mu ebyo birimu okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Senga abeera omusajja alagidde mukyala we eby'okujeemera Allah, eby'okubeera nti kusukka nsalosalo za Allah, mu ekyo omukyala takkirizibwa kubeera nga amugondera, kubanga tulina kaida egamba nti la ta'atu lilmakhluq, tetukkirizibwa mwana wattu kugondera
tonde kyonna fi ma'asiyati al-khaliqi nga tujemera Allah subhanahu wa ta'ala tokkirizibwa kubaako muntu yenna kaina man kana fanana atoba atya gwogondera gwowuliriza mwana wattu nga tujemera Allah uli agambenti genda okole kino omukyala akubizibwa kwebikkirira kati ate senga banga nti alero nyamba twambala yambala kamini tutambule tugende ekyo kiri bweru wa busiramu kuba busiramu mukiza kubeera nga akola ki yebikkirira abeerenga yebikka amma baba mulagidde ebitali mu kujemera Allah mwebyo ateekwa okubanga amugondera era bw'akikola kimu ku ebigenda muyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ne haditha ey'okubiri ku nsonga eyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ayyuma mura'atin yagamba nti abange eri omukyala yenna matati Allah gwajjulula wa zawjuha anha radin wa zawjuha anha radin yagamba naye nga bbawe gyali radin musimu yagamba nti dakhalatil janna omukyala oyo ajja kubanga ayingira ejjanaye senga omukyala Allah atuuka omujjulula naye nga bbaawe musajja mwana wattu abadde nga musiimu nti omukyala oyo siina kye mumwogerako mukyala mugonvu mukyala munnaddiini mukyala muwulize abadde tampisa bubi ne gye bali abasajja nga mwana wattu babaliisa akakanja gye bali abasajja nga bali mwana wattu kukwanayo kyani bali ku mbeera enzibu era ng'omukyala bw'afa omusajja seekikkolera nti aliose dafa omuntu tawo omubi omuntu tawoneka naye omaga nti omulamu tawoneka naye noono okoze ntya muwonye so baganda bange embeera eyo si yavunaanizibwa tukubirizibwa okubanga tweyisa ffenna mu nneeyisa ey'ovunaanizibwa namba 6 ekimu ku bikolwa nga biriko empeera nga nnene omuntu byakubirizibwa okubanga yettanira akole omwalimu yagamba nti birru alwalidain wa sirratu arrahmi yagamba nti okuyisa n'okugondera abazadde ababiri omuntu okufaayo n'agondera abazadde babiri wamu n'okulongosa gye bali si kyokka wabula n'okuyunga oluganda bimu ku bikolwa ebyo ebibiri nga biriko mwana wattu empeera nnene jjukira ekyokugondera abazadde ababiri amuru min Allah kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ate abamanya bwali batugamba nti yambaghi kigwanira yambaghi alaina kigwanira gye tuli kisaanira gye tuli okubeera nga nu'azzim tugulumiza ma azzamahu Allah ekyo kyonna Allah kyeyakola ki kyeyagulumiza ekintu kyonna nga Allah yakifuula nga kya mbeeyi nga kya nkizo naffe tuteekwa okuba nga tukiwa enkizo yaakyo kati abazadde ababiri Allah subhanahu wa ta'ala kadi azzamahum Allah yabasukkulumya Allah yabasitula balina enkizo yaabwe nga bw'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa qada rabbuka yasalawo Allah amara wa qada Allah yasalawo n'alamula ate n'alagira kikyalagira alla ta'budu illa iyyahu obutabaako mwana wattu kisinzibwa kyonna ky'osinza obutasinza kirala kyonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala awo Allah tulagira tawhid yatulagira okumwawula n'okubanga tumusinza yekka ne Allah subhanahu wa ta'ala baada dhalika bw'amaliriza okutulagira okumusinza yekka yagamba nti wabil walidaini ihsana Allah yagamba nti n'okulongoosa n'okuyisa abazadde ababiri mwana wattu mu mpisa ennungi Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga agamu ku mateeka agafuga ekyo omuntu ayinza atya okubayisa obulungi n'agamba nti imma yaberughanna indaka Allah agamba subhanahu wa ta'ala bwe babanga omu ku babiri senga baba bakuze batuuse emyaka egy'obukulu myaka egy'obunafu Allah yagamba nti omu ku babiri oba Allah yagamba nti aukirahuma oba bombiri mama ne taata bakuze batuuse emyaka egy'obukadde myaka nga tebakyesobola Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti fala taqul lahuma uff tekakutandanga mwana wattu n'obagamba akagambo konna akagambo uff kategeeza nti okwekkaanya omuzadde tomwekkaanya kuba emyaka gye balimu mwana wattu myaka giba gya ntondo myaka giba mizibu nnyo gyakwegendereza omuzadde ayinza okugamba nti mwana wange sukaali aweddewo n'omugula n'omumuwa ne wayitawo ennaku 2 owange sukaali noga ne maama naye lwaki nze taata naye lwaki yazaala nze oyinza otwa ku ddaala erimu ekkaanya omuzadde so nga ye teyakwekkaanyako wakaabanga walwalanga mu mbeera zonna abazadde abo mwana wattu batuyirawo omubiri batubeererawo ebbanga lyonna naye ate gugweraba subhanallah bw'okuze ate ye n'abaako bye yeetaaga gy'oli n'ogaana okubituukiriza so nga okubayisa obulungi mwana wattu ekiri
kirimu okubanga kya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala okubanga yajjayo akagamba akatono akagamba nti fala taqul lahuma uff, abazadde abo tobagamba nga akagambo kitegeeza nti ate ekisukka ku ekyo ekikwala n'okubanga omusooza, ekikwala n'okubanga mwana wattu omuvuma, kuba olwaleero abantu gye bali, abaana gye bali nga basiiwufu bampisa, nga mwana wattu basobola okukakkana ku muzadde we n'amwevumira, abamu n'atuuka n'okubanga amukuba, abamu batuuse n'okubanga babatta. Subhanallah, n'abeera nga omuzadde wamwettira. Oluusi omuzadde atunda akapoloti, atunda mwana wattu n'aga nti taata yatunze, maama yatunze, omuvubuka n'omusanga ng'agenze eri maama we. Olw'okuba nti olwaleero abantu saba Allah tusaasire, abantu basanga bakozesa ebidagaladagala, banywa ku njaga ne bitabula obwongo bwabwe. Kati omusanga ategedde nti maama yafunye kasente oba taata, n'amulumba bubi, maama mpa sente, leeta sente watunze, leeta, n'amutuka n'amugwa mu malaka, nti owaye kusigaza obulamu, sente ziizo n'azimutwalako. Naye nga wallahi tekigwanira eri mwana kuyisa bw'atyo muzadde we. So Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti wabirru walidaini ihsana, okuyisa abazadde ababiri. Saata omwalimu n'atugamba nti emu ku mbeera eriko empeera nga nnene oba ekikolwa ekiriko empeera ennene, yagamba nti birrul walidaini, okugondera abazadde ababiri wamu n'okulongoosa gye bali. Allah atugambye nti babanga bakuze oba bombiriri oba omukubo ne babeera nga mwana wattu Allah abawangazizza ne batuuka mu myaka egy'obunafu, Allah agamba tobeekanyanga, kuba bajja okwetaaga biba biwera, balwala bakusitula, bakulongoosa nga bazzeeyo mu myaka nga naawe bwe wali, nga nabo bwe baatakwekkanya tebakwenyinyalako. Mwana wattu embeera eyo naawe faayo. Abamu batuuka n'okubattala nti maama naye atususseeko, alwa omuntu aveewo, ne batuuka n'okusola amagezi agamujja mu bulamu obwensi, afe bamuwone bamwekkaanyiza, balabanga abakooya, sente muba mutaddeko nnyingi, naye bo tebakwekkaanyako. Oba olwadde oba bwekyafuwazza otya, omuzadde yateekangawo, mwana wattu n'abeera nga akulongoosa. Idhan ibadallah, abanga ekimu ku bikolwa nga bya bbeeyi nga biriko empeera nga nnene era nga kiragiro okuva eri Allah, birrul walidaini, okulongoosa wamu n'okugondera abazadde ababiri. Mukkirize ndowooza omwazinyi asooka yaziine, tulabe bye tugenda okwongerako biidhinillah.
barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair. Oluvannyuma lw'okwaziina tweyongerayo n'omusomo gwaffe okugamba nti aqwalun wa af'alun waladat fiha ujurun adhima, ebimu ku bigambo n'ebikolwa ebyajjirako empeera ennene, ng'omuntu waba abikoze biriko empeera nga nnene. Tubadde tuli ku kikolwa namba 61. Omwalimu atuleeteddewo ebintu bibiri: birrul walidain wa sirratu rahmi, okuyunga oluganda wamu n'okugondera abazadde ababiri. Tulabye mu Qur'ani aya ezo ziri mu suratu eyitibwa Isra, Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulagira ebifuga okugondera abazadde bwe babanga bakuze oba omu ku bo, okubeera nga tufaayo okubayisa obulungi n'okuba nga tetubekkaanya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti waqul lahuma qawlan karima. Allah yagamba nti mubagambe ebigambo eby'ebitiibwa. Amakulu ne bw'oba okommunikatinga nabo ng'obawuliziganya mwogera munyumya, oteekwa okuba nti ebigambo byo biraga nti abazadde ababiri obawa ekitiibwa, so si kubeera nga obayita amannya g'obakkakkanya oluusi akubidde ku ssimu nkukutte. Eno byogera ne bavubuka banno ne bantu banno. Nedda, ku bazadde kyanjawulo. Bino okulaga nti wangi mukadde wange, wangi taata, wangi maama, ebigambo ebiraga nti ddala omuwa ekitiibwa era omanyi nti ye muzaddewo. Allah aga nti ebigambo ebibalekera ekitiibwa kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti tukube obuwawaatiro bwaffe, tugonde tube beetoowaze eri abazadde ababiri mu ngeri y'okubanga tubasaasira wamu n'okubayisa obulungi. Allah yagamba nti waqul rabbi irhamhuma, era tugende mu maaso n'okubeera nga tugamba nti ayi Allah batusaasirire kama rabbayani saghira, nga nabo bwe baatulera. Allah yagamba nti waqul rabbi irhamhuma, beera nga mwana wattu obasabira Allah abeere nga akola ki? Abasaasira. Kitegeeza nti abazadde bano mwemu ku ebyo bebavunaana be babanja abaana baabwe, addu'a lahuma, kwe kubeera nga tukola ki? Nga tubasabira, nga be batubanja al ihsani ilayhima, okulongoosa gye bali n'okubayisa obulungi. Era batubanja ekyokuba nga mwana wattu tubasabirako. Era omusiraamu kyavunaanyizibwa obutava mu swalayo okujjako nga bazadde bo obasabiddeko, oba bw'oba owanise ku mikono ng'osaba. Ezimu ku dduwa ezirina okuba ku mwanjo kwe kubeera ng'osabira abaki? Abazadde ababiri, sawaan balamu oba si balamu. Faayo okubeera nga mwana wattu obasabira eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba kimu ku ebyo ebyebbeeyi omusiraamu byateekeddwa okuba nga atuukiriza era abeere nga abayisa bulungi. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, beera mu duniya muno nga weeyisa n'abazadde abo mu nneeyisa ey'obuvunaanyizibwa, mu nneeyisa ennungi. Hatta ne batabeera basiraamu ne wabeera nga bazadde bo si basiraamu, era oteekeddwa okusigala ng'obawa ekitiibwa kyabwe. Olaba Allah atunyumiza ku nabbi wayitibwa Ibrahimu alayhi salaam, bwe yali agenze eri kitaawe Azara, ate yali musajja yakulira okutunda ebibumbe, ebintu ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, naye yamugambanga nti ya abati, taata wange. Kitegeeza teyamugamba nti gwe mushiriku, gwe mukafiiri gwe, oba nedda, yamuwa ekitiibwa kye eky'obwataata. Nti mundange taata, kati naawe sigala ng'owuliziganya ne muzaddewo ne mukadde wa atali musiraamu nga bw'omusabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo Allah n'amuwa obusiraamu, naye nenneeyisaayo ekubirizibwa okusigala nga ki? Nga nnungi, omugondera mu ebyo mwana wattu ebitasukka nsalosalo za busiraamu, nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa in jahadaka, senga abazadde abo ababiri bagezaako okukusindiikiriza n'okuba nga bakukoowoola ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, nga bakukoowoola ogenda ogatte ku Allah by'otalinaako kumanya. Bazadde bakutakusamira, bakuyita mu kwabya nnyimbe, bakuyita mu bintu nga biri bweru wa buki? Wa busiraamu. Allah yagamba nti fala tuti'uhuma, mu ebyo ebirimu okujeemera Allah. Allah yagamba nti tomugondera muzaddewo tomugondera lw'otamugulira mwenge otamugulira mwenge olw'okuba muzadde bagambe mugondere. Nedda, lw'otamugulira mwana wattu bintu biri haramu mu busiraamu, wabula sigala ng'okolagana naye mugulire sukaali, sabbuuni, mafuta, engoye muwe, ebyokulya muwe, muyise bulungi. Bisigadde naye ebirimu enzikiriza, ebirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, awo Allah yatukkiriza n'atugamba nti fala tuti'uhuma, tubagondera. Wabula ne mukaseera ng'ogenda omugamba nti maama sigenda kukolera kino olw'ensonga laga
obwetoowaze era laga obukakamu yogera naye mu njogera ey'obuki mwana wattu ey'obusiraamu era mu njogera eraga nti maama munnange gwe muzadde wange era nkwagala naye ekikola ne ku nsonga eno obusiraamu bwange tebunzikiriza mu ngeri ennungi so si kubeera nga omuboggokera si mu ngeri yakubeera nti omulaga nti bw'okimanyi oli mukafiiri kati olw'okuba na wabula yogera naye mu njogera esinga okuba nga nnungi omulage ki ky'oliko na lwaki ogaanye omukolera ekyo kyabadde akusabye okuba nga omukolera. Tugaseewo ebintu bibiri. Omwami yayita hadisi zino bbiri. Yagamba nti tulina okukimanya enkizo y'abazadde abo. Yagamba nti ridwa rabbi. Yagamba nti okusiima kwa Allah oba ridwa Allah. Niwaenda yagamba ridwa Allah. Niwaenda yagamba nti ridwa rabbi okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kw'omulezi wa Allah. Yagamba nti fi ridwa alwalida. Mwana wattu kubeerawo ng'abazadde basiimu gy'oli. Abazadde bo kasita babanga basiimu mwana wattu gy'oli kimanye Allah agenda kukola ki kusiima. N'agamba nti wasaqutillah n'okusunguwala kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi saqutil walidain mwana wattu kubeera mu busungu bwaki bw'abazadde ababiri. Tegeeza nti buli abazadde bo bwe babeera nga si basiimu gy'oli ne Allah tajja kusiima. So bwe babanga basiimu gy'oli bakusabira ku dduwa bakwenyumirizaamu mutabani wange oyo muwala wange oyo nga bambi amuyisa bulungi ng'amufaako kaasobola akamuwa. Abazadde tebaagala bintu bingi bakumanyi basinga okutegeera. Abazadde be bantu abasinga okutegeera omwana waabwe. Ne bw'oba omuwadde 5 abisiima ne bw'oba omuwadde 15 azisiima. Naye osanga omusiraamu atwala omwezi mulamba myezi 2 ali mu kibuga atagamba emirimu gigaanye okutambula naye nga bazadde be gye baleka tebamulabako. Subhanallah yadde bagamba nti maama omutwalo guugwo nywamu sukaali tafaayo ali mu kibuga ali ku bwana obuwola bumeketa ssente. Olwaleero osanga omusiraamu lero sibate olw'14 nga naye yagenze n'omuyaga ogwa Valentine nga naye yagulidde abaana bawala ebimuli ate ennaku zemu tebakyagala bikalu era okimuwa ekikalu n'akikuba baagala kirimu ebwebiri 5 nga yagenze n'afuna akidizayininga bulungi n'ateekamu 5 2 mutwalo n'afukamira ne wansi. Munnange mbadde nsaba okisiime munnange kikkirize kensobodde keeko ne maama wo mu wallahi tekyagisa mwegayirira ti maama kasukaali kaakano kendeese mbadde nsaba okkirize muzadde wa kisiima oba kirene oba kitono n'akuwa n'edduwa ng'ate edduwa y'omuzadde nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti 3 da'awaati edduwa z'abantu 3 mustajabaatu zaanukulwa la shakka fiihinna tezirina jjigi lyonna. N'agamba nti da'watul walid yedduwa y'omuzadde liwaladihi ng'asabira omwana we. Edduwa y'omuzadde eri omwana we yabbeeyi yankizo naye maama yakomadde okukwatako mu mutwe kitaawe yakomadde okukwatako mu mutwe wakomadde okumulabako mumukolera ebintu by'okolera abalala. Abazadde babyagala bwe maama bagenda tasanyuka kitaawe tasanyuka ng'omututte mwana wattu mu wooteeri nga nti maama kola oda yo maama saba kyoyagala kyonna bakuwe kyoyagala n'okusinga otwalayo obwana buwala obuyina ebyala ebyala biringa zino babita buhamu wa mutwa naye yenna agenda okukwata mu nkoko bwakwatamu n'obuti n'agisiima mu fooko 2 n'alekaawo ne maama wo subhanallah gwe utabyetaaga n'akudibulaga nti mmeka mpozi nti 2 munnaye togimazeewo ati sijja kumala sijja kusobola. La ilaha illallah. Sheikh Abdul Karim oyo yabagamba nti bwe kabanga kagireseewo ddira n'akaveera n'akola ki ne bakuteeramu n'ogitwala. Naye subhanallah badiibuuda naye gwe nawe n'osasula ekyennyanja yasimbye musimbi ati n'akwatamu n'asikaasikamu obufi bwasiseemu nga tugende. So baganda bange tufeeyo abazadde okubabudaabuda abazadde okubafaako okubayisa obuki obulungi kubanga eyo yejjana yaffe oba we wali omuliro gwaffe. Abazadde abo mwana wattu bankizo babbeeyi tetuyinza okuba nga budde butambudde tusembyeyo ekyokubi kye yateekako. Yagamba nti wasilatu rahmi n'okuyunga oluganda okulogondera abazadde n'okuyunga oluganda lwaffe n'okubayisa obulungi kimu ku ebyo ebyebbeeyi. Bulijjo ekyokuyunga oba ekiyungibwa kimala kubanga kikoze eki nga kikutuse nga bw'olaba waya y'amasannyalaze ekutuse oba waya okweyanika olugoye ekoze etya ekutuse then n'ogiyunga n'oddamu n'ogisiba. Kati naawe bagamba okuyunga oluganda nti kikolwa ekiriko empeera bategeerezaamu ddala oyo muganda wo mwannyoko gw'ogamba nti oyo nze naye tetulinnya mu kimu nze naye tetukyazikwasa oyo waayise siyitawo waali sibeerayo era bwe
oteeka mukono mu kyalo kwa busimu gundi yazze nti kazi oyo si kyazze owuliza buwuliza ne bw'otuukayo accidentally kuba totegedde nti waali wakujja bw'ajja nga gw'osituka ng'ogenda oyo gwe bagamba omuyunge omukubire kasimu kuga nti munnange muganda wange tusobola okukkaanya ku butakkaanya bwaffe tusobola okubumalawo tusobola okubugjawo ne mukkiriziganya ne muteesaganya ne muddamu ekyo ekikolwa kya bbeeyi era Allah subhanahu wa ta'ala akisiima ate tulina okimanya abooluganda tebateekeddwa kuba nti bagenda bbeera 100 perfect tebajja kutunyiiza tujja kwenyiiza era oluganda bwe mbanze ngwogerako kirungi oluganda tuleme kulugatta wamu baganda buli omu abeere gy'akola ki buli omu abeere gy'ali ali e Masaka abeereyo ali mu kibuga abeera yali gyonna gy'olibeerayo naye nga wamusinkanye oba muwuliziganya ku kasimu muwulira essanyu naye oluganda buli ngeri bw'olaba nti abantu abawangaala awamu kizibu obutafuna bukola ki butakkaanya ne mugasa bizinensi mulimu mutowo mukuluwo muli awo mugenda kkaayana asooka mu kyalo ye yeetukuza eri abazadde bw'olaba oyo munnanga atubonyaabonya mune seta zitulyako temugenda kukkaanya paka wabula mwana wattu okuyunga oluganda kimu ku ebyo ebyebbeeyi olwokuba nti akadde kaweddeyo some hadithi eno tugende yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallama man sarrahu yagamba yenna gwe kisanyusa yagamba nti ayyubsata lahu fi rizqihi okubeera nga Allah amuteera omukisa mu riziki ye mu mirimu gyo Allah akuteeremu omukisa Allah akusumululira ebyenfuna byo yagamba nti yenna gwe kisanyusa yenna akyagala si kyokka ekyokubiri wayunsa lahu fi atharihi era Allah amwongere obuwangaazi Allah akuteera omukisa mu buwangaazi bwo akwongere n'obuwangaazi yakuwa ekintu kimu ky'olina okukola gwayagala bizinesi ozigaziwe Allah azikuteeremu omukisa yagamba nti faliyasri rahimahu ayunga oluki ayunga oluganda lwe yunga oluganda lwo alayhi salatu wassalam n'agamba nti laisa alwasira bilmukafa yagamba nti okuyunga oluganda teruli nti mwana wattu lwampankuwe nti oyunga bakuyunga era obe bwe twogera olompoze ebbanja mutowo n'ava gyavudde najja n'akola ompoze ebbanja kakati koze nange nina okujja nedda wabula ayunga oluganda ayunga abo abatakola ki abatamuyunga abatamulambula abalambula abatamufaako abafaako abatamukubira kasimu akola ki akabakubira n'ayunga oluganda so baganda bange ebimu ku byebbeeyi ku bikolwa tulabye enamba 66 we tukomye birrul walidain wa sirratu rahmi okuyunga oluganda wamu n'okuyisa abazadde obuki obulungi kimu ku ebyo ebyebbeeyi okusinzira kadde mukkirize ebyolwaleero tubikomyawo nsaba Allah tugase ebigambo ebyo asonyiwe ensobi sogwamu nga abatonde twatandise nga tulaba omwezi gwa Shaaban gwe tulimu nabbi sallallahu alaihi wasallama yayitiriza okuba nga asiibiramu olw'okwewala okubeera omugayaavu ekyokubiri olw'okuba nti emirimu gyaffe gye tukola egy'omwaka lwegikola ki lwejanjulwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala okuba nti emirimu gye gyanjulwa wa huwa saim nga yakoze eki nga yasiibye so naawe okubirizibwa okusiibamu mande lwakuna ekya lwakuna bw'oba osobodde beera mu abo abasiiba obulungi weebuli subhanaka